It is likely that kisobokera ddala nti endwadde era n'obulwadde obulala bwonna bijja kweyongera nnyo mu nsi muno nga bwe tusemberera ebiseera by'enkomerero, era wajja kubeerawo ebikankano mu bitundu eby'enjawulo. Wajja kubeerawo endwadde, wajja kubeerawo enjala ne kawumpuli, wajja kubeerawo ebyo ebitiisa era n'obubonero okuva mu ggulu. Bayibuli egambye nti wajja kubaawo kawumpuli mu biseera eby'enkomerero. Kawumpuli bwe bulwadde obusaasaana ku sipiidi eya waggulu nga busobola okuleetebwa akawuka oba vayiraasi. Suubiranga ekintu ekirungi ky'osobola okukola eri obulamu bwo kwe kwefaako n'obufaako mu ngeri yonna esoboka. Bayibuli egamba bulungi nti era nammwe obanga mulya obanga munywa obanga mukola ekintu kyonna kyonna byonna mubikole olw'ekitiibwa kya Katonda. Ate Katonda ayongera okukitegeeza obulungi nti emibiri gino si gyaffe nti tulyoke tugikozese nga bwe twagala. Bayibuli egamba nti temumanyi nga emibiri gyammwe ye yeekaalu ya Katonda Omwoyo Omutukuvu atuula mu mmwe gwe mulina eyava eri Katonda, era temuli bammwe mulyoke mukole byonna bye mwagala kubanga mwagulibwa na muwendo mungi. N'olwekyo emibiri gyammwe gigulumizenga Katonda wammwe. Bye tugenda okulaba bye bijja okukuyambako okubanga omubiri gwo gubeera mulamu era nga gusinza Katonda. Emisingi mulimu endya ennungi, dduyiro, amazzi, ekitangaala ky'enjuba, okwekuuma, omukka omulungi, okuwummula era n'okutya Katonda. Ekyamazima waliwo ekisobola okwogerebwa ku misingi gino, naye tugenda kubyogerako mu bufunze era nga tusinziira ku buli musingi guno ogusooka gw'endya ennungi. Nga bwe kitera okwogerebwa nti oli ekyo ky'olya. Okunoonyereza kwonna okweyongerayo kulaga nti endya ennungi era etuukiridde eri buli ssekinnoomu y'endya eva ku bimera. Ate ng'eno nange gye nandibadde nkwagaliza okukozesanga okukendeeza era n'okwewalira ddala ebyo byonna ebiva ku nsolo okugeza ng'ennyama bijja kuzzaayo ku bulamu obulungi. Osaanidde ove ku ndya enno gy'obadde okozesa etali nnungi, otandike n'okugenda n'endya eno ebyokulya okugeza ng'ebibala, enva endiirwa, ebyokulya ng'empeke era n'ebirala byonna. Ate ekyamazima eno y'endya eyali yaweereddwa omuntu. Bayibuli egamba nti era Katonda n'abagamba nti laba mbawadde ebimera byonna ebiri mu nsi yonna na buli muti gwonna ogulina ebibala byagwo bebabeererenga ebyokulya byammwe. Eno y'endya eyayambako Danyeri n'emikwano gye okubeera abantu abalina obulamu obulungi era abagezigezi okusinga abantu abalala bonna abaali e Babuloni. Osaanidde okuba ng'ofuna ebyokulya mu kiseera kye kimu buli lunaku, ate ekiseera ekiri wakati w'ekyokulya ekimu n'ekirala ne wayitawo obudde bwa bbanga lya ssaawa nga 6. Osaanidde okwewalira ddala okulya nga bw'onywa mu kiseera kye kimu. Ate osaanidde okwewala okubanga ofuna endya za mirundi ng'esatu mu kiseera kye kimu ng'oli mu kulya. Bwe twogera nate ku musingi ogwokubiri ogwa dduyiro, okukola nga dduyiro owa buli lunaku wakiri eddakiika nga 30 eza buli lunaku, kino kijja kuyambako okukyusa obulamu bwo. Mu kiseera nga kino ng'okola olugendo nga luno, osaanidde omanye bulungi nti ossa bulungi omukka omulungi. Ate osobola okukozesa ekiseera nga kino ng'oli mu kusaba oba ng'owuliriza ebyokuyiga bya Bayibuli ng'olowooza ku kigambo kya Katonda era naawe ne weerowoozaako ggwe kennyini obeere n'enteekateeka empya. Ng'oggyeko n'ekyo osobola okubaako ebikolwa ebirala ebiyambako okugolola amagumba g'omubiri gwo. Omusingi ogwokusatu gwe gw'amazzi. Osaanidde okunywanga amazzi agamala wakati w'ebiseera biri ebyokulya. Abagezigezi batugamba nti amazzi g'osaanidde okunywa gasaanye gabeere nga gasinziira ku buzito bw'olina. Okugeza singa oba olina kilo 72, osaanidde onywenga liita 2 ez'amazzi eza buli lunaku. Ezo ze giraasi z'amazzi 8 eza buli lunaku. Naye osobola okunywa n'amazzi agasingako awo bw'obanga watuuyanye nnyo. Omusingi omulala gwegwo ogw'ekitangaala ky'enjuba. Osaanidde ogulengawo kateni ez'enzigizo buli lunaku. Ekitangaala ky'enjuba kiryoke kiyingire mu nju era gezangako okufuna ekitangaala
ky'ekitangaala ekyenjuba naddala mu budde obw'okumakya nga omusana tegunnayaka nnyo. Omusingi omulala gwegwo ogw'okwekuuma. Okwekuuma mu ngeri etegerekeka obulungi kwe kumanya ebintu bye weetaaga era ne weewalira ddala ebintu ebiyinza okwonoona obulamu bwo, okugeza omwenge, sigala era n'ebintu ebirala byonna Bayibuli byegaana, okugeza ng'ebyokulya ebyonoona obulamu. Omusingi omulala gwe gw'omukka omulungi. Ebiseera ebisinga tukola ensobi bwe tweggalira mu mayumba nga tewakyaliwo omukka omulungi ogutuuka gye tuli. Kyetaagisa nti tulekenga omukka oguva ebweru okuyingira mu mayumba gaffe. Era n'ekiro kirungi okugulangawo amadinisa newankubadde nga biseera bya mirembe. Tulekenga omukka omulungi gusobole okuyingiranga mu mayumba gaffe gutereeze obulamu bwaffe. Tosobola kugeraageranya kintu kirala kyonna ekirungi ng'ekyo ekijja okuleetebwa olw'obulamu nga buno. Omusingi omulala gwe gw'okuwummula. Okuwummula kintu kikulu nnyo okusobola okufuna obulamu obulungi. Tusabibwa okuwummulanga essaawa 7 ku ssaawa 8 eza buli kiro. Naye ekintu abantu abasinga kye batamanyi kiri nti essaawa z'osumagira ng'obudde tebunnaba kuziba zikubisaamu emirundi 2 omugaso ezo ze weebaka ng'obudde bwamaze dda okuziba. N'olwekyo we weetaaga okuba nga weebaka nga tezinaba kuwera ssaawa 6 nga ssaawa 3 oba 4 obeere nga wasumagidde dda. Ate etteeka eryokuna erya Bayibuli litujjukiza okuwummula. Litugamba munaku 6 okolenga emirimu gyo gyonna, naye olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti eri Mukama Katonda wo, olunaku luno tolukolerangako mulimu gwo gwonna. Musome eby'etteeka lino mu Kuva essula 2 olunyiriri lwa 8 okutuuka ku lw'10. Wano tulaba etteeka lya Katonda nti tusaanidde okuwummulanga ku buli lunaku olw'omusanvu. Olunaku luno lutandika ku Friday ng'enjuba egwayo era ne lukoma ku Saturday kawungeezi ng'enjuba egwayo. Ekiwummulo kino nakizuula nti kiyamba nnyo omubiri, ne kiyambako ku bwongo era ne kibeera n'omukisa ku bya mwoyo. Omusingi guno gwegwo ogw'okwesiganga Katonda. Twakizuula bulungi nti ensi eba esobola okukyuka okusinziira nga weebadde mu kiseera kitono ddala. Emirimu gyonna giba gisobola okuggalibwawo mu kiseera empawekaaga, emirembe ne gibula mu kiseera kitono nnyo ddala, era n'obuyinza bwonna ne bugenda mu kiseera kitono. Mikwano gyange, kirungi nnyo nti ffe tubeerenga n'ebiseera bye tubeera nabyo eby'okutabagana ne Katonda. Yesu Kristo yagamba nti, nze muzabbibu ogw'amazima nammwe muli matabi. Oyo abeera mu nze era nange mu ye, oyo abala ebibala bingi, kubanga tewali kye muyinza kukola nga temunina nze. Enkolagana eno gye tubeera ne Mukama waffe ejja kutuyamba nnyo okubeera n'ebiseera eby'amazima mu kiseera eky'okugezesebwa. Ate emirembe gino gye gituwa n'essuubi ti newankubadde nga wayinza okubeerawo ekintu kyonna kyonna mu bulamu buno, waliwo essuubi eddamu lye twateekebwateeka mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kakati enkolagana zino ezaffe ne Kristo tuziteekateeka tutya? Eddaala erisooka lye ly'okwatula era n'okuleka ekibi. Bayibuli egamba nti bwe tunaayatula ebibi byaffe, ye wa mazima era ng'ayagala okutusonyiwa ebibi byaffe byonna era n'obutali butuukirivu bwaffe bwonna. Eddaala eryokubiri, tusaanidde tubeerenga obulamu bwaffe tubuteekateeka okubuwangayo eri Yesu Kristo. Tusaanidde okumusoosowazanga mu buli kimu, ne tumusoosowaza mu byokulya era ne mu ngeri gye tukozesamu ekiseera kyaffe. Era asaanidde asoosowazibwe mu bye tulowooza byonna. Osobola okulowooza nti ebyo sobola bikola mu maanyi gange nga nze, nti ndi munafu era omuntu omubi. Ekyo bwe kiri, kubanga ku bwaffe tekisoboka ffe okwewonya. Tetusobola na kwesobozesa kuliira Katonda ffe ku bwaffe. Naye mikwano gyange, wano waliwo amawulire amalungi. Bayibuli egamba nti, naye eri abo bonna abaamwaniriza yabawa obuyinza okuyitibwanga abaana ba Katonda, abo bonna abakkiriza erinnya lye. Bwe tunaasalawo okuwaayo obulamu bwaffe eri Katonda, ajja kutuwa amaanyi gonna ageetaagisa ffe okusobola okuwulira. Nga bwe tussa ekimu naye buli lunaku, ajja kukyusa emitima gyaffe era atuyamba okubeera n'obulamu obuwangula. Ye kaakano okiwulira otya mukwano gwange? Omwaka guno gwonna ogenda guwaayo eri Yesu Kristo? Bwe kiba nga ekyo kye kiruubirirwa kyo, owandiike nti, ayi Mukama omulungi, omwaka guno nguwaayo gy'oli. Amiina. Ndi wamu naawe mu kusalawo kwo, ate leka ffenna tuweeyo obulamu bwaffe eri Kristo omwaka guno gwonna.
okusinga bwe twali tukikozeeko mu biseera ebyayita, nga bwe tuyiga Bayibuli, nga bwe tufaayo eri emibiri gyaffe, era nga bwe tunyweza enkolagana gye tuyina ne Katonda. Bino bijja kutuwa emirembe era n'obukakkamu. Tukusabye okugobereranga ebyokuyiga byonna ebiyita wano. Bwe buba nga obubaka buno bwakuyambye nnyo, bugabaneko ne mikwano gyo, nabo beeyongere okuzuula amazima. Naye ekisinga byonna, mikwano gyange, leka amaaso gaffe tweyongere okugateeka eri Yesu Kristo. If this video has been helpful, please like, share, and subscribe if you're new. But most importantly, friends, let us keep our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith.